tewali buzibu ekyo sikirinaako buzibu obunene yes bwebuli tebalimbye ndi munene naye ate nze sikirinaako buzibu kubanga bulijjo batu body shaminga kitegeera they body shame women naye nze ekyo nakimanyira era tekinkwatako ne bakyogera batya tekinnuma ekirungi nti ndi mu kwekolako essaawa yonna omubiri gugenda Baba Rita, kiki ekikwaliriza otwala omuntu ono ddala mugundi nti kagenda asala omubiri kubanga gwe ebbanga lyomaze Maritin Entertainment tukulabangako ng'okuba gym. Temubadde temundaba bulabi kubanga nze wano gym eri part of my life. Buli kaseera nzija nenkuba gym. Naye mututte lwakuba yali mutini. Bwe twakolera akazole teyali bw'atyo. Fille, abantu bagamba mbu omubiri guno si gwe wayina naye golowooza gwava ku ki? Kyatandika mu covid we twatuulira nga tetukyakola ndooza olw'okubanga nali sikola movement nyingi omubiri negupayiringa paka we gwampitirirako ate omubiri gwange gugejja mangu gukoggana mangu. Stabwe alina akayimba ke yayimba abasajja mutwekoza ebintu kati bantu bagamba kirabika afunyewo omusajja n'agamba kiweight kisusse tekisobola si kya musajja mu Maritin Entertainment gym eri part of us ate kirungi okola gym kirungi osala omubiri ate tolina nakikolera musajja ate tokikolera musajja agenda kuwaki olina kyekolera gwenga yakukolera omubiri olina okukyekolera nga gwe n'okyekolera love yourself first mama okikolera omusajja obeera nga agamba nti you're loving somebody else ng'essaawa yonna agenda kubwaka ky'abantu okumookinga si nsonga nnene kibadde ku nze mbadde ntandise obutassa bulungi nga bwe neebaka sissa bulungi bwe ntambulako ka distance akatono sissa bulungi okitegeera nga mpulira I am struggling so nensalawo neŋŋamba let me do gym and ono musajja Fred gundi instructor waffe fitness coach waffe atuyambye nnyo kubanga kino nkikoledde kati 1 week naye mpulira ndi light nsobola okutambula nga sipantinga okitegeera so nkyekolera nga nze abamookinga bamookinge be bamanyi be balina obudde bwabwe. Osaze nali bubi natandika ndi najja siri 89 kati ndi 80 Fred ndi 83 ndi 83. Abayimbi abasinga mukozesa nnyo bi drugs mwembika nkibagambe mukozesa nnyo bi herbs bebiba that vigor ku stage ne mu Maritin mubikozesaamuko nze ekisookera ddala nkirabidde ku Baba Rita okuva we nabasisinkana talina kyakozesa nze nabagambye bino siri mu byogera mu kamera to impress anyone tanywa mwenge talina bikuba byakozesa yadde so kati nange banteeka mu recovery kyekintu Martin kye yasooka okukola yasooka okukwata ku ekyo n'agamba katusooke tukujjanjabe tumanye kubanga bino sigenda byegaana tukola mistakes okitegeera tufuna pressure mungi abayimbi tufuna pressure mungi neweewuunya ogenda kukola ki okubaawo nga osurvivinga ng'omuyimbi neweesanga ng'oluusi olumu otutte that direction naye Martin yankwata ne banteeka mu recovery nga tebanjajinze kyensinga okubaagalako they are not judgmental tebali judging nti banjajinga nedda so kati ndi mu recovery neeyagala ebintu ebyo sikyabyewuliramu ate bw'okola okyabikozesa talina kyakozesa no njagala kusensitizinga all the youth the young generation that drug abuse is very very dangerous njagala nze nkyekolere naye mbadde njagala nga ndi mu full recovery siri halfway nkyali nange mu lugendo lwange olw'okuwona so njagala ntambule nyimirire maaso g'abavubuka nga kyembabuulira nkibabuulira nkikakasa nti abaaye kino nakiyitamu kyankola bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti